Ku Lwokutaano lwa wiiki eno abavubuka baava mu mbeera ne balemesa omukolo ogwali gutegekeddwa okutongoza enteekateeka ya gavumenti okubatumbula oba giyite National Youth Policy. Omukolo guno gwali gutegekeddwa ku woteeri ya Serena mu Kampala. Abavubuka bano batunnyonnyola ensonga ezabaleetera okuva mu mbeera omuli n'ekyomukulembeze w'eggwanga okubaweereza abantu abatategeera nsonga zaabwe. Nga kadi ze batuwadde batugambye pulezidenti mugenyi omukulu essaawa zino balaza kirunda kibajinja emyaka 9 n'olwensonga nga ffe abakulembeze ba Kampala disitulikiti abavubuka tukyankalanye tuka pulezidenti twetaaga. Okusinziira ku bamu ku bakulembeze b'abavubuka bano ekyaliwo ku Lwokutaano bubaka eri omukulembeze w'eggwanga nti si bamativu n'engeri ensonga zaabwe gye zikwatiddwamu. Baabadde basindika sigino eri pulezidenti wa Uganda oba mukulembeze wa Uganda Pulezidenti Museveni nti bano waliwo abasajja abakuzibya amaaso ate ensonga zaffe tebaziwulira nti ne bwogenda katwogere ku Youth Livelihood Program ezo ssente z'abavubuka nti ba Community Development Officers bakawo batawuni kiraka ezo ssente bazeddiza. Akampa Rugaba Turnbull nga wa kibiina ki Youth Advocacy Foundation Uganda ayogeddeko naffe ku nsonga eno era n'atutegeeza ng'ensonga z'abavubuka bwe zikyalanda. Nti abavubuka balina ensonga bagamba nedda tukoye system zino tezituyamba tezigenda kuyamba abavubuka. Ku nteekateeka oba giyite National Youth Policy gavumenti gye yabadde egenda okutongoza Akampa agamba nti kano ke kamu ku bukodyo abantu abamu mu gavumenti ke beeyambisa okwekomya ensimbi z'abavubuka. Ne police tesobola kubeeramu mulamwa nga togirabye teri yagirabye kwabaddeko police plan oba action plan tosobola kugiraba n'ogirabamu omulamwa nga ate tonagiraba tetunagisoma ate ekirala tosobola kulonkinga police nga tolina bakulembeze b'abavubuka. Kyokka Minisita w'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi ayogedde ku bimu ku biri mu nteekateeka eno by'agamba nti bigendereddwamu kuyamba muvubuka wa leero. Bingi ebyaliwo mu 2021 ebitaliwo kati ng'obungi bw'abavubuka ng'ebifo by'abavubuka ebingi ebyeyongera mu kulondebwa enfuna yaabwe n'ebeera etya banasinkananga bati ebyo byonna byogerwa ekiwandiiko ekyo naye nga kirina okutegeerebwa buli muntu. Ye Akampa agamba nti baalabula dda woofiisi y'omuwandiisi wa minisitule eno ow'enkalakkalira ku nsimbi zaabwe ezigenda maaso n'okudiibuudibwa. Ne tuwa ne recommendation tufuneyo tugambe katugambe for instance ekamuli bali makasooli tugambe nti bali makasooli tukwate nti abo abalimi abali wamu nga bali makasooli oba balima emwanyi tubongeremu mu kasente tubayigirize kye bayita technical support oba capacity development. Nga twalowooza obaolyawo nti abavubuka be bakyamu naye nze mu kukinoonyerezaako abantu ababawa ensimbi zino okuviira ddala ku districts abamu bakyamu. Kati bano batandise kaweefube okulaba ng'enteekateeka y'okubawa ensimbi eyimirira kubanga bo tebagifunamu. Tugenda connectinga emikono okuva mu bavubuka bonna okwetooloola Uganda. Tugenda gisindika ewa Auditor General. Ewa Auditor General atunule mu Youth Livelihood Program. Ssente ezo engeri gye ziri mu kutambulamu. Nakiwala akkiriza nti ddala waliwo ensobi ezizze zikolebwa mu kuteekateekera abavubuka kyokka nga zisibye ku bantu abamu mu minisitule okwagala okwemalirira. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.